kadi byabo mbivireko sawa eno parliament kati jetugenda egenda kubeeramu kati gye bayita edda twalundanga obumyu waliwo ke bayitaga musayi mutabike keeru eno nange eriso limyufu okitegeera so ye parliament gye tugendamu kati egenda kubeera musayi mutabike egenda kubeeramu abayimbi bakanakatemba balowe baani bonna era nawulira Bobi Wine ng'akoba mbu ali kutumbula ino ebitone wawulire ebitone ebyo Uganda weeri kujja abantu bali kiri kulowoozebwa nti palamenti yandituuka ekiseera okubaganya ebiduubu nga guno omuyoolerero ekukubira ly abantu okulonda pulezidenti tirikeetaagisa nga abantu betulonze abali mu n'abalonda okulonda pulezidenti mpegaano bw'olingirira obeesa eki fwaji mivumba mpegaano egyo ginaakontributinga kikukasenga eddaka leeta nambandalo wa Uganda basaada nga boogere n'iso mu jungana iwe Julius kwenda mutoole abaana basiba ku comedy store mubayingize parliament anti kati uli abali omulimu gwa parliament uliriza abaliyo tebateesezza obabajja kuteesa kibiro uzalero kati kankulage ba diplomats abaliyo abama soko ulire tulina abantu no bateesezza ki natuli kusindika y'abaana aliko tumalira obwira soko ulire kati waliwo ekiriwo kye mutamanyi nga kiri kujja kye bayita bagenda kutondawo parliament zigenda kubeera bbiri wagenda kubeerawo lower parliament ne upper parliament nga zino ziri bbiri bano ba diplomat bankuba bikalu simanyi nyina nnyo oluzungu basegona babeere mu parliament eya wansi then bano banakatemba baani bagabe mu parliament ya waggulu kankobera ekisembayo olukiiko olugiye buyende lujja kuleka omuntu wo ng'abambalike ekyo kyenda okutegeeza ekyo nkukobera laali olukiiko olwanaalongo magogo anite oluli ebuyende lujja kuleka nga gwolese munumba abambalike esooka olukiiko olutegere oboera bano baliko nkoba tondi z'abati ebyemibivira ati bono omubaka waimu wa parliament nangobi noweti yabaire wali mugomesi ali ku kimpemempeme bulungi musayi muto kalabalaba musayi gweno oguli energetic ekyo tetwabako abantu beka muli bamaze okukkiriza Anita twalina ensonga ng'alina okwongera ekibiina kyaki kya NRM ekyo ekintu Anita kyakoze ebuyende kikambwe ino ow'engoma tasobola ebuyende yonka district wano kulala kwali kutuumiza ebuyende yonka anti kati esooka abantu tulina okubategeeza nti owekitiibwa Anita Among magogo yasuubiza abantu ab'ebuyindi nti agenda kubayambako mu nsonga z'enguudo embi enguudo embi eziri mu buyende kuba buyende n'enguudo mbi ddala abaali bagenzeyo n'abasuubiza nti agenda kubayambako naye era kino kyagize mu kiseera nga Kyagulanyi akajanja yugumye Busoga yayugumiza Busoga kuba yazze uliza yayugumizawa ati uliza nani yayugumye kwife ati kati gano ga munda munda wa kale mpago munda uliriza Kyagulanyi bwe yazze mu Busoga kuba mu bakulembeze abakajje Busoga ye yasinze obuwagizi obungi ayo kuyuguma kwabayina era kati era olaba mu emabegako babadde bamuletinga nti Julius tulikwenda otulaga okuyuguma tukolere okuyuguma oti kwabayire gano oba tokweta kwinonole laare za Kyagulanyi ziyabadde nazo zonna mu Busoga zabadde successful nnyo kino kyalesewo okutya Anita naga nti alina okuteekawo laale kuba yadde talina kubeerawo olwero ani ali kulimba nti laale eribeerayo olwakubona yabaire wano sandono maganda omukulu ono aboneka olina kirwaire aboneka yakatuuka emyaka egironda okutalondangako therefore yakabona Kyagulanyi sebo ndikwenda okutegeeza nti omukulu oyo kubanga kuluya ye tubonera awawugumya nagakali kuwuju omukulu oyo sebo yayidda wano ng'ava kuluya bwe baali bali kulambula Uganda yona ndowooza bwe yatuuka emayuga eyo ne yali araale yeesembayo gavumenti yayemereza entambula da Kyagulanyi baba mayuga yayuguma ayeke yabiseeyo tawuni yona bayigaira amaduuka
ng'abaana bali kutambula naye bali kujja bamena ebintu by'abantu bayiwa obusimu oyidi bana abatunda amasimu bakozesa gundi danda bibwamu abaana nga bayida n'ebibaale bakuba balumuka n'ebisimu balya n'ebintu by'abantu bayigala amaduuka gona ekyo kyoyeta okuyugumya semu ndowooza n'okuwa abaana okulonda sema lwo olutalo oli wano mu Busoga timuli lujjaku bulungi olutalo no luli Bugweri ebugweri abo ba Flaga Bearer bona ba NRM weekend no babaire mukwekubana mu lukiiko wale ebusesa kuigombolola nga baligezaako okunweza okugoba Abdukatu okugoba Shabani Nkutu bamugobayira aye kabiri n'olwalero luno babaire n'olukiiko olwokolera walala ng'enaalemu ezaakaluluwalala nakwetera bya Shabani Nkutu kuba yena akubye olukiiko lero luno kubono gwalesinga kwenda kuba oyo gwali kusinga kwenda ye mugobe ate Nkutu wolero naye people power bayese bavubuka tompaire oyo ndikuwa mawulire mpuliriza Shabani Nkutu bwe bamugoba abeeni ali baga nti tukukooye nga kyamani w'ekibiina olw'engeri yakolamu emirimu gye kubira endulu ku secretariat era aba secretariat leero bwe bazze agaye nti bazze okuwuliriza ensonga n'okusomesa abaana baga nti bababuulire bakoma ng'ate tebalina na buyinza mugoba chairman w'ekibiina gwe baalo awo wendida gye yalumukira babakoye basooka balinde tibagirabwire bujagama ku nsonga wenda akaluka ka president Kamala okola ki okuwayo osobola okupanga abantu bo bayida leero bali Bugweri anti wuliriza weekend ndiko baba Flaga Bearer bona magombola gona gali mu Bugweri bakansala bani bona bekobaine olw'okwenda okunweza obukulembeze buno n'okusabira aba NRM buli Flaga Bearer engeri gyana osobola okujja Kampala ku street wabo n'ebisada waleeta abantu ba Shabani Nkutu baidye kwigombololeera babaire nga baidye okukyankalanya olukiiko olwo so ebyo Shabani Nkutu obyaliko ebyo bindino oyo bale bati amakakiko kaibwe akabatwala kabinga ebyo byawa oyo amawulire amalala ago gendo ndompe manje ekiba kutiko